waawe era mbadde nwana naye wano bane mukama waffe aweebwe ekitiibwa. Amina ssebo. Nabadde mmanyi nti ssaawa 8 ze baŋŋambye era mbadde neetegeka ku 8 era wano nfunye kyekango. Banange mumpulira? Tukuwulira bulungi ssebo. Kati mukadde sente za alina kyabadde agamba nkole, sinakitegeera bulungi. Hello? Mukadde sente zoli mu mute. Mukadde sente zoli mu mute. Okay. Sebo kyembadde ngamba. Yeso mukadde. Tubalifunye akalowoozo kano nga tulowooza tojja kujja. Naye baŋŋambye nti olwaleero tumala essaawa emu eyeeno. Bulijjo tumala eddakiika 3 naye tukyalinayo eddakiika zikyali. N'olwekyo twagala tukuwa omukisa ssebo. Nga bw'otuuse n'onkadde toli mu video ojja kwogera awooyogera eddoboozi tulifuna bulungi. Otuweeyo ekirowoozo ekyokumakya kuno tubirulingirako okutuusa tunaagenda mu maaso mu sessions endala. Njala okwaniriza mu ngeri ey'enjawulo. Oli musumba waffe tukumanyi obadde wamu naffe era batamanyi musumba waffe ye Communications Director ku Uganda Union. Tusayisa okulaba era n'okwebaza emirimu egyo gye mukola ku union. Katukuwa ekiseera kino kubanga kyayise dda otuweeyo akagambo ate ako kutuzimba enkya ya leero nga tutandika okusaba kwaffe mu olunaku luno olwaleero n'okusiiba. Mukama akuwa omukisa. Mukama waffe yeebazibwe nnyo bannange. Nsanyuse nnyo okubeera nammwe era ekyokuyiga ky'olwaleero kinkoze bubi kubanga eddakiika nsigazza ntono nnyo. Ate ng'enteekateeka nabadde manyi nti waliwo eddakiika nga 3 naye katuweeyo okusaba tufune ekyokuyiga kya leero. Katonda waffe omulungi ennyo ow'ekisa nga tweyanzizza okutuwa omukisa okusisinkana n'abooluganda. Mukama weebale nnyo, weebalire ddala otukoledde ddala bulungi. Ekiseera kino ssebo nga ngenda okwogera eri abantu bo b'oyagala ennyo, nkwegayiridde Katonda wange nsaba amagezi agava gy'oli. Era onnuŋŋamye ebigambo bino bisobole okuyamba abaana bo. Ekisa kino okwagala ko byeyongere gye tuli okuyita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mu kiseera kino olunaku lwaleero lwonna nga bwe lugenda okubeera, ebirowoozo byankutte Mukama n'aŋŋamba nti njogere ku mmwe ku kigambo ekikwata ku muweereza wa Katonda Eriya. Era ngenda host singa ayinza okunzikiriza nyinza okusharinga ku screen. Oya. Singa asobola yaninzikiriza kuba ndaba wano I'm disabled. Sorry. The screen is disabled. Oh dear. Sinza kusharinga. Naye I'm unfortunate here. Olw'obudde obugenze ndowooza kale akantu ako tebakanteereddeeko ndowooza kambasabe mukwate Bayibuli zammwe mbeeko ebigambo bye mbalaga mu byawandiikibwa ebitukuvu. Kaakati kiki ekiguddewo mu kiseera kino ate nga ddala ekyo kye kyagwawo ne mu kiseera ky'abasajja bali Abayisirayiri? Ekigambo ekiguddewo mu kiseera kino kye kigambo ky'okudda emabega. Abazungu kye bayita apostasy. Ekigambo kino eky'okudda emabega kyali mu mirembe gy'abali ate ne mu mirembe gyaffe weekiri kyamaanyi nnyo. Olunaku olwaleero kiyinza okukwewuunyisa mukwano gwange awuliriza nti nno Abakristaayo bannaffe
kubanga tulinga abaana ba Isirayiri abaana ba Katonda bajja ne baawukanamu, abamu ne bagenda mu Yuda, abaana ba Katonda abalala ne babeera eno mu Isirayiri. Kati abaana ba Katonda bano newakubadde bonna baana ba Katonda naye baatandika okulwanagana newakubadde nga baali ba Luganda. Aba sayidi emu eya Isirayiri ebintu bye baakola byewuunyisa n'okutiisa bitiisa, kyokka ng'ate abeena aba Yuda kyewuunyisa bye baali bakola. Twala ekyokulabirako, kabaka gwe baali bayita Asa yatandika okufuga Yuda, naye yafuga kabaka omu yekka bw'ati Yuda. Eno mu Isirayiri nga bakabaka abaliyo bangi nnyo. Singa okwata Bayibuli yo lwakuba obudde bugenze, naye kwata Bayibuli yo nina kye njagala okulaga. Ogenda mu kitabo ekisooka eky'Abassekabaka essuula ey'15, waliwo ekintu kye njagala okulagayo. Kabaka ono Asa ayogerwako nti yafuga emyaka egiri eyo 39 ng'afuga Yuda. Naye kiki ekyagwa mu Isirayiri? Bayibuli eyogera bweti mu kisooka eky'Abassekabaka essuula ey'15 olunyiriri olwa 25 lugamba nti Nadabu mutabani wa Jerobowaamu n'alya obwakabaka bwa Isirayiri mu mwaka ogwokubiri ogw'obufuzi bwa Asa kabaka wa Yuda. Wuliriza, mu mwaka ogwokubiri ogwa Asa ng'afuga Yuda, Nadabu yafuuka kabaka wa Isirayiri n'afuga emyaka 2 gyokka. Katugende, bw'ogenda ku lunyiriri olwa 33 ojja kulabayo ebigambo ebigamba bwe biti nti awo mu mwaka ogwokusatu ogw'obufuzi bwa Asa kabaka wa Yuda, Basa mutabani wa Akiya n'afuuka kabaka wa Isirayiri yonna, era n'afugira emyaka 24. Mulabe, mu Yuda wakyaliyo kabaka omu, kyokka ate mu Isirayiri tufunyeyo kabaka owokubiri. Ono afuze emyaka 24. Bw'ogenda mu ssuula ey'16 mu ngoberere olunyiriri olw'omunaana, Bayibuli egamba nti mu mwaka ogw'26 ogw'obufuzi bwa Asa kabaka wa Yuda, era mutabani wa Baasa n'afuuka kabaka wa Isirayiri n'afugira Tiruzi emyaka 2. Okitegedde? Era yafugira emyaka 2 gyokka. Naye ng'eri e Yuda omusajja gwe bayita Asa akyafuga. Ebintu bino njagala mbeere nga mbyekkaanya lwaki mbibawa, kubanga mujja bisuula mu maaso eyo tibijja kubaamu omugaso. Lwaki sayidi eno waliyo kabaka omu, kyokka sayidi eri bakabaka bakyuka okufa obufi aba Isirayiri. Singa ogenda mu kisooka eky'Abassekabaka essuula 16 olunyiriri olw'15, kandabe kakase nti mungoberera olunyiriri olwo olugamba lutya? Ekisooka eky'Abassekabaka essuula 16 olunyiriri olw'15. Wabe watusomera. Halo, waliwo atuuseeyo ate obudde bugenda. Lunyiriri kisebo 16 Olunyiriri olw'15. Njagala kakasa nti mutambula nange mugambiriza. mu ssula y'16 Aha, 16 olw'15. mu mwaka ogw'27 ogwa Asa kabaka wa Yuda, Zimuli n'afugira ennaku 7. Ekibuuza, Owulidde oyo? era abantu baali afugidde ennaku 7 zokka. Era abantu baali basiisidde okulwana ne Gibbosoni ekyo eky'Abafirisuuti. Kati eyo baali bamuyita Zimuli. Bakabaka twakafuna 4 eri Asa akyafuga. Kaakati njagala osome kyata omusange tusomere olunyiriri olwa 23. Olwa 23. Mu mwaka ogw'31 ogwa Asa kabaka wa Yuda,
Omuli n'atanula okufuga Isirayiri yafuga n'afugira emyaka emyaka emeka 12. oyo yafuga Yafugira 12 Omuli kakati Omuli bw'amala yafugira okufuga yafugira emyaka 6 e Tiruza. naye gyali 12 ntoto. Kakati njagala osome olunya olw'29. Awo mu mwaka ogwa 38 ogwa Asa kabaka wa Yuda, Akabu mutabani wa Omuli n'atanula okufuga Isirayiri. yafuga emyaka emeka? Akabu mutabani wa Omuli n'afugira Isirayiri mu Samaliya emyaka 22. Aha, katebo kano nabadde njagala okukabalaga singa gundi yanzikiriza naye ndowooza olw'eggulu ku Samoni eddako mujja kukkiriza mukateekeku host asobole okukkiriza screen yange ejje. Kati katwogere mu dakiika 11 ebisigaddeyo. Lwaki omusajja ono Asa yafuga Yuda ng'ali omu yekka, kyokka eno banne mu Isirayiri nga bayitirivu obungi? Waliwo ensonga gye njagala ogende nayo, naye nja kigaziya kubanga tugenda kwetooloolera ku biriwo olwaleero. Ebbugumu lino lyonna eringi erituuse n'okulwaza abantu ne libatta, e Sudaani eri n'amasomero ne batuuka okugaggala. Ebintu bino birina kye bitegeeza. Lwaki ntandise n'emyaka gy'abafuzi bano? Ensonga tujja kugitegeera mu by'okuyiga bino olunaku lwe lunaazibira. Naye Asa ono katuddeyo tulabe abasajja bano lwaki Katonda yabajjangawo mangu. Anti omusange bw'obanga okyaliyo, njagala onsomere ekisooka eky'Abassekabaka essula 15 olunyiriri olwa 29. Lwaki kabaka wa Isirayiri gwe bayita Nadabu Katonda yamuggyawo mangu? Olunya olwa 29 essula ya 16 manya ya 15 15:29. Nadabu ki kye yakola? Awo olwatuuka amangu ago bwe yalya obwakabaka, n'atta ennyumba yonna eya Soma olunya Yerobowaamu. olwa 26 lwenjagala, 29 lwa mulala, 26. N'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebibi, n'atambulira mu kkubo lya kitaawe ne mu kyonoono kye yayonoonyesa Isirayiri. Ako njagala mukatwale nga kakulu. Nadabu ono Katonda ekimuggyawo amangu yali mutabani wa Yerobowaamu. Yerobowaamu yakola ebintu ebibi ennyo, n'addira abantu n'abakulembera okujeemera Katonda. Kaakati bw'ogenda mu ssuula ye-16 tulaba ekigambo kati Baasa n'alyoka amukwata. Baasa yali mujaasi we n'amutta. Baasa afuuka kabaka owokubiri. Tusomere essula ye-16 olunya olusooka okutuuka ku lwokuna tulabe ebyaliwo. Bino kambisome muwulirize. Awo ekigambo kya Mukama ne kijjira Yeeku mutabani wa Kanani nga kyogera eri Baasa ono eyatta Nadabu. N'amugamba nti nkugulumizza nga nkujja mu nfuufu ne nkufuula omukulembeze w'abantu bange Isirayiri, naye watambulira mu ngeri za Yerobowaamu era n'oyonoonesa abantu bange Isirayiri ne bansunguwaza n'ebibi byabwe. Kakati ono Baasa yali genero wa Nadabu, n'atta abantu ba Yerobowaamu bonna n'abasaanyaawo. Katonda kwe kumuyombesa n'amuga nti gwe nakujja mu nfuufu. Bayibuli y'Oluzungu evuga nti you are a nothing. Kyokka newankubadde wali nothing nakulonda, naye ensobi gy'okoze abantu bange obajje mu lugendo, oyo naye n'amuggyako. Kati bw'ogenda mu ssuula 16 olunya olw'13 kabaka eyaddako bali bamuyita Era, naye yali mujaasi eyajjawo
eyajjawo ono gwe bayita Basha amwogerako atya mu lunya olw'13 bayibuli egamba bweti nti olw'ebibi bya Baasa ne mutabani we Era bye baakola okwonoonesa Isirayiri nga basunguwaza Mukama Katonda wa Isirayiri olw'abakatonda be beekoleranga abatagasa, oyo naye n'amuggyawo. Omulala gwe twasomyeko gwe bayita Zimuli asangibwa mu lunya olw'18. Kiki ekyamuggisaawo? Bayibuli egamba nti Zimuli bwe yalabanga ekibuga kiwambiddwa n'addukira mu lubiri olw'omunda, olubiri lwonna n'alukumako omuliro n'afiira omwo. Ekyo kyamutuukako olw'ebibi bye yakola mu maaso ga Mukama n'okutambulira mu ngeri za Yerobowaamu ne mu kibi kye yakola ne bye yayonoonesa Isirayiri. Yerobowaamu ono lwaki buli mukulembeze yenna addako okuva ku Yerobowaamu, Nadabu, Baasa, Era, Katonda abanenya ekibi kya Yerobowaamu? Ekyo tujja kukituukako. Kaakati ne Zimuli agendedde omwo. Kaakati ne kuddako kabaka gwe bayita Omuli. Ono ali mu lunyiriri olw'25 n'olw'26 ye wasangibwa ekibi kye. Naye Omuli lwe lunyiriri bwe lugamba olw'25 n'akola ebyali ebibi mu maaso ga Mukama era n'ayonoona nnyo okusinga n'abo abaamusooka. Kati asinze ne Yerobowaamu n'atambulira mu ngeri zonna eza Yerobowaamu. Laba Mukama bw'akiddamu, mutabani wa Nebati ne mu kibi kye yayonoonyesa Isirayiri era n'asunguwaza Mukama Katonda wa Isirayiri olw'abakatonda be beekolera abatagasa. Mukwano gwange awuliriza, tusigaze eddakiika 5 tumalirize ebigambo bino. Ku makya ng'ozuukuse otandise ekisiibo, oli mu nsonga eno, weebuuze nti Katonda kiki kyanjagaza? Bizibu ki ebyatuuka ku Isirayiri n'etandikwa okufugibwa abasajja 7 naye ng'eri mu baganda baabwe aba Yuda yo kabaka takyuka? Kabaka oyo ataakyuka yalina kyama ki? Nange osanga kyeŋŋwanidde okukola, kubanga omusajja owa sayidi eri Bayibuli emulaga nga yafuga emyaka 939 naye bano buli kiseera nga bakyuka ono pulezidenti yakyuka naddako. Bayibuli emu eyogera n'egamba nti bano bakola ebibi bya Yerobowaamu. Ye nyaabula ebibi bya Yerobowaamu bye biruwa? Ensonga ezo ze tugenda okutunuulira bwe tunaakomawo. Naye kiki kye njagala okwogera naawe waleero? Njagala nkuwe homuwaaka mu ssaawa zino, wakati w'essaawa zino nezigenda okuddako nga tugenda okwogera. Twala ekiseera okebere. Lwaki ebyawandiikibwa bino byonna bye nkuwadde mbireese? Lwaki essuula y'Abassekabaka ekisooka essuula ey'15 n'ey'16 Mukama lwaki ajjawo abakulembeze n'okubatta n'abattira ddala? Kubanga baali boonoonesezza abantu ba Katonda. Gw'otuddeawo oli mukulembeze, oyinza okuba nga oli mukulembeze w'ekkanisa eno eyayugama ng'oli ku lukiiko, oyinza okuba nga oli mukulembeze w'amakaago, newankubadde obeera wekka oli mukulembeze ow'obulamu bwo, ogenda kulaba ebyagwawo. Omusajja ono Asa yali musajja wa kika ki? Lwaki Katonda yamwagala? Lwaki Katonda yamusiima? Sayidi eno abakulembeze bakyuka, sayidi eno alemeddeko bw'omu. Kyama ki? Katonda biki byabanja abakulembeze? Lwaki abajjako? Kubanga bakoze ekibi kya Asa. Manya ekibi kya Yerobowaamu. Kibi kyekyo, eyo nayo homuwaaka ngikuwadde. Tunakiigako kubanga obudde bugenze. Nsaba okimanye nti obukulembeze Katonda bwakuwadde, oba bwakulembera makaago, oba bwakulembera bulamu bwe gwe wennyini, oba bwakulembera kanisa, oli mu kitongole kyonna, oli mu dikoni, oli mukulembeze, oli muki, Katonda akuwadde obuvunaanyizibwa nga bwe yawa abasajja bano. Naye abasajja bano ne bakozesa bubi nnyo obuvunaanyizibwa bwabwe. Yerobowaamu, Nadabu, Basha, Era, Zimuli ne Omuli, ate ne yasembayo Akabu.
oyo ajja otutwala mu kyokuyiga eky'amaanyi ekinaabeerawo. We tunaamalirako ebyokuyiga bino tujja kulaba Katonda kiki kyayagaza buli muntu yenna, naye tumanye nti Katonda omukulu ow'omuggulu si wakuzanyirako, si wakusaagirako, bwakuwa obuvunaanyizibwa n'akuwa obukulembeze. Manya nti gyakujje wala. Yagamba Nadabu ebigambo n'amugamba nti actually teyali Nadabu, waliwo gwe tusomyeko awo, yali Baasha, n'amugamba nti you were nothing. Bayibuli y'Oluzungu bw'egamba mu kisooka eky'Abassekabaka sura 16, you were totally nothing. Wali toliko kogasa, nakuyamba obuyambi okuwa obukulembeze. Naye obukulembeze bwe nakuwa n'obukozesa bubi, era teyabamazangako bbanga. Waliwo yali ow'ennaku 7, waliwo yali owaki. Katonda atusaasire ng'atuwadde obukulembeze tutegere bwe tulina obukozesa, era tujja kuzuula biki Asabe yakola ebirungi mu bukulembeze bwe, naffe bye tulina okukola nga tuweereza. Abakulembeze tubalina eno ewaffe eka be mumanyi obulungi, bakulembera abantu n'atuuza abantu 5,000 mu kifo kimu, n'alyoka abaga nti tugenda kuzimba kizimbe, ne bataddamu nakulaba ku ssente gyazitadde. Tulina abakulembeze abakulembera olwaleero amakanisa ng'e Kenya, omusajja ng'akuŋŋanyiza abantu bonna n'abaga nti nze Yesu, n'olaba 10,000 n'obukadde nga bamugoberera. Ebyo byonna tugenda kubiraba obuweereza obuddako. Naye ggwe omuweereza omusevensidde, ekibuuzo kye nkubuuza, oli otya? Abakristaayo bano bakulembedde mu kituufu oba obakulembedde mu kusobya? Obakulembedde kujeemera kanisa oba obakulembedde mukola ekituufu? Njagala olowooze ku makaago gy'ogatwala, njagala olowooze ku bulamu gy'obutwala, njagala olowooze ku kanisa gy'ogitwala. Mukama atusaasire era atuwa omukisa mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina ssebo. Nnyo Musumba ne introduction eyo ey'amaanyi okwekebera. Tuli bakulembeze, buli omu mukulembeze. Ate nga ekyo bw'okoze introduction eyo ndowooza tujja kuyigamu kinene. Mukama akuwa omukisa introduction eyo. Bane mukatufube okubeerawo tuyiga ekyokuyiga ekyo kubanga kikwata ku buli omu buffe. Nsebo Musumba twagala okwebaza n'ebigambo ebyo. Olw'essaawa eyise lowooza sebo tujja kutuweerayo okusaba. Ebyokusaba tujja kubireeta ku ssaawa eneddirira nga tumaze okutereera obulungi. Naye sebo oyinza okutuweerayo okusaba tufundikira n'ekyokuyiga kino. Amiina mukadde. Ekitegeeza tugenda kubeerawo saa 12 eza Uganda. Kankifune bulungi. Abale essaawa ewaffe ziri 5. Ssebo Kuba 12 ssebo. kuba 12 wa. Ziba 12 eza Uganda. Right. Mukama yeebale. Bannange katuweeyo okusaba. Katonda kitaffe omulungi ennyo ow'ekisa, olina enteekateeka enkuukutivu gy'olina okutuyigiriza mu kusaba kuno okw'olwaleero. Twebaza abooluganda olw'enteekateeka ennungi ey'okusaba. Ne bawaayo obulamu bwabwe n'ebiseera byabwe mu nsi eno eri bize, ne baga nti ffe twetaaga okujja ku bigere bya Yesu, twetaaga okusaba. Mukama weebale nnyo olw'omutima ogufaanana bwe gutyo. Otuwadde obukulembeze, otuwadde obuweereza, okakasa nti abantu be tuli nabo batuuka mu ggulu, ate naffe aba bakulembera nga tutuuse mu ggulu. Mukama tusaba oyogere naffe mu ky'okuyiga kino. Okutuusa lwe tunaakimalako sabbiiti olunaku no bwe lunaggweerako, tuyigirize nnyo. Wa omukisa abantu abagenda okukola, wa abaana baabwe omukisa, emirimu gyabwe kagirabe omukisa, kabebere nga balina okuganja eri bakama baabwe. Mukama waffe abalwadde nyiga, abaana baffe obasomesa ebintu ebyokubayamba otutuuka mu ggulu. Abantu abalina okusomoza kwonna okwa buli ngeri naddala kwe tusiibira, Mukama kumale nga Katonda waffe bw'olina obusobozi. Bwe tunaakomawo mu ky'okuyiga ekyokubiri, yongera okugaziya ebirowoozo byaffe, yongera otusobozesa mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina nnyo. Ole nnyo Musumba, webalire ddala. Newankubadde nga omulaba abadde ayagala kutaataaganya bubaka, naye Mukama mukulu awangudde.
Olwekyo kamasave ku ssaawa 5 ezaffe wano Ssebo Musumba zero ojja kuba ssaawa 12 ewammwe. Amiina. Obenga tetuddamu kutaataaganizibwa. No host naye tujja mugamba atuwe screen. Obenga ebintu bino tubitegeera bulungi era nga tubiyiga